Abaka Palamenti bakungubagidde yali omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bushenyi era yali minisita ez'enjawulo Mary Busingye Kalolo Okurutu nga bamwogeddeko ng'omukyala abadde omukozi ate omuwandiisi omulungi ow'ebitabo. Kalolo Okurutu yaweerezaako mu gavumenti nga minisita mu bifo eby'enjawulo okwali minisita wa guno na guli mu ofiisi ya Ssaabaminisita mu mwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2016 nga mu mwaka gwa 2015 yali minisita w'obutebenkevu era ng'ekifo kino yakirondebwamu mu mwezi ogwokusatu ate wakati w'omwaka 2015 ne 2012 ye yali minisita ow'ekikula ky'abantu. Mary Busingye Kalolo Okurutu yalondebwako ng'omubaka eyali akiikirira abakyala ku kkaadi y'NRM wabula mu kamyufu ka 2020 ono yawangulwa Annette Katusiime era n'amuddira mu bigere ng'omubaka omukyalo w'e Bushenyi. Kalolo afiiridde ku myaka 71 mu ddwaliro lya Aga Khan Nairobi mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Bulambuli Irene Muloni naye yayogedde ku mugenzi ng'omuntu abadde ayagaliza era we yakolera naye mu kabineeti nga bakumaakuma. Maria twakolanga naye mu kabineeti emyaka mingi ye nali mu kabineeti nga mwali tuli naye nga mukyala mulungi nnyo akola emirimu gye bulungi y'omuntu ayagaliza banne ebirungi ng'ayamba nnyo. Ye minisita w'ebyokwerinda Jacob Oboth ategeeza nti omugenzi Kalolo abadde muntu abadde afaayo eri banne ate ng'ayagala nnyo okuwandiikira bakumusubwa. As we fondly called her Maria, this country will miss her, but we shall remember her for the invaluable and service that she rendered to this country in her various capacities. She was a very knowledgeable person, and I think she also left a legacy that speaks for itself. Abaka abalala okuli Amos Kankunda, Michael Mawanda ng'omugenzi bamwogeddeko ng'abadde agabana ekitone kye eky'amagezi ne bannayuganda era nga kibe kyakulabirako eri buli muntu kyalyogerwako ng'afudde. Ayina ettafaali ly'abalekedde. Abantu bangi boogedde ku Honorable Mary Kalolo, ebirungi bye bamwogeddeko bituufu kubanga ffe kyatukoledde nga Bushenyi be bamu abatadde Bushenyi ku maapu ku birungi byakoze. Naye nga contribution ye mu ggwanga tugimisinze kubanga yabadde muntu wakuyigiriza tava mu kolomu za papers naye ng'olabira ddala olulimi lwakozesa wambuza nganda kugatta bantu. Era ng'omukazi tulina bingi bye twebaza Katonda bye yakola. Ekisookera ddala yali mukazi musomi, yali mukazi ayagaliza abalala, bye yali amanyi byonna yabiteekanga mu bitabo n'ayagala buli omu abisome. Abeera minisita yatwayimuyigirako ebintu bingi nnyo, yali awandiika ng'ebirowoozo bye ne buba tokkaanya nabyo